ate drips and divisions n'emikutu emirala gyonna kusobola okuba nga totufunira kitundu kyaffe ndowooza kyakomeka kya mwenda kyetulingiddemu olunaku olwaleero ate nga kyekigenda okuba nga kikomekereza olunaku olwaleero mukulu tusobola okuba nga tumusiba tujja kuba naye wiiki ejja oba olina ekibuuzo kyonna osobola okuba nga tokiteekawo awo topika yaffe esembayo twagala kulaba ku nkola y'okuba nga okusala ebisolo ani ateekeddwa okuba nga asala yaani ateekeddwa okuba nga alya ebyani bano baganda baffe bano bwe tusala ate bo tebalya tuli bakafiiri ennyama nkafiiri naate bo baagala tulye ebyaffe so ebyabwe baagala tulye ebyabwe so I don't know oba nakino ekyokusala kyavaawa mu mateeka nti be balina okusala nze wake wange oba mukyala yagigyeko omutwe oba ani kulya buli oba wafa mu bizinensi abadde ali kutema ekitooke n'agitemako omutwe awo wetugibaagira neyingira esepiki kale byakugamba nti ate dukoyite jjuma ng'ekyasambagala tutandikira awo ndowooza buuza ku bantu bannange abalungi abatulaba n'abatuwuliriza tusanyuse nnyo nate okubeera nga tukomyewo era yenze Musana Asumaani Moses kyali namwe nga era tugenda mu maaso n'emiramwa gyaffe gino gye tuzze nga twogerako okuva ennaku zonna mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera si kikulu nnyo kubanga si kyangu omuntu okukuwa obudde bwe n'abeera nga awuliriza kiki kyogera kyonyonyola ate naffe mwebale nnyo okubeera nga tusaba nti era mwongere okuyimirira okutusabira kubeera nga naffe Mukama atuwa obulamu kwongera okubeera nga tetwambala mwoyo wa kutya okubeera nga tuvayo kujja okubeera nga tunyonyola ebintu nga bino bwekiti kirungi kale katugende ku mulamwa nate mu kitundu kyaffe kino ekyomwenda era tuzze nga tubeera nga tunyonyola tulabye Ibulayimu wa Kuruhani ne Ibulayimu wa Bayibuli era tuva kulaba enjawulo wakati w'obukristaayo n'obusiraamu enkolagana weeri oba kiki Allah kyayogera ku bakristaayo Bayibuli eyogera negamba nti twagalanenga era bw'osoma mu kitabo ky'Abaluumi essula y'omunaana olunyiriro lwa 29 Bayibuli etugamba nti mwagalenga abalabe bammwe mbasabire bulungi era Katonda ye muntu akyasinza okwagala abalabe be ayagala badde ku saidi ye badde ku saidi ye era n'olwaleero Setaani buyeenenya Lusifa buyeenenya n'agamba taata nasobya mu ggulu n'olwaleero nzikiriza ngudde mu maaso go era Katonda waffe amusonyiwa naye Setaani okuguma eryalina ye agamba nedi yalina kwenenya wali ng'akyali wali chansi yagirina kale olw'obudde mulamwa gwaffe guli nti ani ateekeddwa okusala ku bisolo era mukristaayo ye mutuufu okubisala oba musiraamu ye mutuufu okubisala ye omusiraamu waabanga ye mutuufu okubisala obuyinza ani yabumuwa yes okusala ekyo kiragisa funa buyinza anti bo bagamba nti Katonda yagira ki yabawa obuyinza nenze ebyo sibirabayo bifo nga tebanaba kubaawo ani yasalanga ekyo kibuuzo kyagala oyibuuze imaamu si kyange yayitirako ku masigidi buze ojja kuyitirako ku masigidi obuuzeeka imaamu tubatumiddeko nnyo naye banga bakkiriza osala ebisolo byonna lwaki ate kali bo tebakasalako ekyo olwaliro era kyagala nate ekyo nakyo ekibuuzo ekyo kati kigende wa mufuti mubajje kigende wa mubajje bwebabanga bwebaweebwa obuyinza obw'okubeera nga basala ku bisolo we muyite waka nga nkirina ekisolo kyange ate omanye kinsanyusa bakaganda n'ate Kuruhani egamba Allah ye mulezi w'ebitonde byonna nga nako mwekale kitegeeza nako katudde ku bigere bya Allah akaleze oba kali ku kisambi ate kamuzanyira nako ne kagamba gali olyotya ate kamanye n'okukuba kisigo kamanye kavuere ne kakukisingako n'omumwa gwako bano mukutumiddeko nnyo fam business abulina obwo ate obuli modani naye tandeeteddeyo ku lusuniya singa akuuteyoko kamu n'akagira ki n'akaleeta Allah yakoze bubi takwagaliza naye Allah wetuviira wano tujjamu kuba omwenda tufune olusaniya kaakati abasajja bano baganda baffe ebintu bino tetubinyonyola kubeera nti tuleeta bukyayi mu ggwanga oba tuleeta bukyayi mu nsi naye twagala okubeera nga
tunyonnyoka kubanga abantu bagenze ne babeera nga bassaawo enkola eyaabwe ng'amagezi gabwe bwe gali naye nga si nkola ya bitabo. Enkola ekintu ky'Obwakatonda okinoonyanga mu byawandiikibwa naye singa bw'okisiŋŋaananga nga ebyawandiikibwa tekiriimu ekyo manya nti eyo eba nkola y'abantu be baagigira ki be baagigunjawo kubanga bw'osoma mu Mubuulizi Bayibuli ndowooza mu nsula ya 7 olunyiriri lwa 2 ndowooza mu 9 mu Mubuulizi lugamba nti Katonda yakola omuntu nga mulungi naye omuntu n'agunja bingi. Kaakati na bino baganda baffe bino olwaleero bye bakola Kurani tebibalagirangako bennyini beegunjizaawo nga bo enkola yaabwe weegira ki naye nze mbayita baddu kubanga sisobola kubeera nga ndi mugagga nga ngagawadde ate njagala okujja ku kibumba ate nenzira mu kutoga Sebusa ng'ate abaddu we bali naye ate kati ate ekikulu abaddu otwabawa ate abaali basalirwa kwota ate bafuuka bannannyiniwo anti bajjanga bakirina ate kati bafuuka bameneja kati ne batubeera nga batugira ki batutabula kati balina ziva mu bizinesi kakati enva zaffe bazoonoona era ffe wano bwe tujja olutalo lwaki tugaana obudde obumu era kyova olaba nze nja kugumira wali ku gundi ku nziiri nziiri nja kugigumirako kubanga yo tebagikwatako naye bisigadde babikwatako kati ate babikwatako ne babifuula by'omuzizo. Sebo moderator kyenjagala okukulaga ebintu wadde nga Bayibuli weyogera mu Baleevi nti yayawuliramu abaana ba Katonda ebyokulya n'ebitali byakugira ki ebirongoofu n'ebitali birongoofu naye ate osobola okuwulira ekintu ekirongoofu ate n'okifuula eky'omuzizo mu maaso ga Katonda gwe mwennyini nekifuuka ekiy'omuzizo mu maaso gaani aga Katonda naye ng'ate mu bulungi kyandibadde kiki yandibadde kirungi. Kati olwaleero obuzibu obuliwo ffe abakristaayo lwaki tugaana okubeera nga tulya twandibadde nga tetulime nti kubeera nga tulya bintu by'abantu bano baganda baffe abasiraamu olw'ensonga y'eno bo bateekawo ekomo ne bagamba nti bo be balina okubeera nga bakwata ebintu bino okubeera nga bagira ki babisalako naye ate Kurani si kyebalagira. Tusome olunyiriri lwa 5 mu surati Maida owulire surati Maida kitegeeza emenza y'ekijjulo bali ku mmeeza ng'ensiniya ziyitigana awo ebikondo biyitigana ekooko kano kaki eno kamyuka byonna birimu amatooke. Kaakati gwatulaba wobanga tomanyi kuwandiika surati Maida osobola okubeera nga owandiika nti essula y'okutaano mu Kurani n'olunyiriri era tutandikire ku lwakutaano twandibadde nga tutandikirawo naye ffe twatandikire ku luno olwokutaano katululabe egamba weti olwaleero okkirizibwa. Wuliriza omusiraamu n'omukristaayo wano wewali watuuyo atwawula otyo olwaleero okkirizibwa ebirungi byonna n'ebyo ebyokulya otyo ebyokulya byabo abaweebwa ekitabo. Kakati boogera ku baweebwa ekitabo baba boogera ku bakristaayo beffe abaweebwa ekitabo otyo abasenze bibakkirizibwa n'ebyokulya byabwe mukkirizibwa n'ebyokulya byabwe ekitegeeza ffe ebyaffe bye tulina bakkirizibwa okubigira ki okubirya otyo bye musaze nabo bikkirizibwa era mukkirizibwa okuwasa. Ddamu bulungi olunyiriri olwo olisooka oddemu bulungi olunyiriri olwo bantu balunyonyoke bulungi. Kale olwaleero mukkirizibwa ebirungi byonna n'ebyo ebyokulya byabo abaweebwa ekitabo genda bye basaze ffe bye tusaze bakkirizibwa okubigira ki okubirya. Owulira pointi eri awo kirira bakkirizibwa okulya ffe bye tugire tutya n'ebyokulya byammwe n'ebyokulya ebyabwe bo
bye musaze bye beesalidde bo bennyini nabo bibakkirizibwa nabyo bibakkiziddwa era otyo mukkirizibwa otyo okuwasa owulira pointi eri mu lunyiriri olwo babakkiriza okulya ebyaffe bye tusaze gwe Matayo Zebedaayo by'osazeeko bakkirizibwa okubigira ki okubirya naye ffe tetulina wonna bwe batulagidde nti ebyabwe bye basaze tulina kubirya lwateeka nti bo be balina okutusalirako okusinziira mu lunyiriri olwo okiwulira moderator awo era bavuddeawo ne bakkirira wansi olw'obudde ndowooza n'okuwasa bagambye bakkirizibwa okuwasa bawala baaffe abakazi abensa abakkiriza abo abaana abawoowe abaana bawoowe n'abensa abaana abawoowe nabo abaweebwa ekitabo olubereberye abaana baabo abawala baabo abaweebwa ekitabo olubereberye ekitegeeza Sheeka Mustafa Umaru bamukkiriza okujja okuwaasa Mbiriire ng'aseka n'ekigodo ng'alina poko joint ye ayongeremu kapito nga ne sigida terimu mu bwenyi bamukkiriza gundi Mustafa ajja mugireki ajja mutwale kumbaga tusooke tulye saniya yes naye kati batuleetako efuga ebbi okusinziira ku aya nga bweyogere wuliriza pointi eri wano lwaki olunyiriri lwogedde ne lugamba nti olwaliro bakkiriziddwa okulya ebyabo byonna okulya ebyo byonna ebikkirize bitya ebirongoofu n'ebyabo abaweebwa ekitabo bye betusazeeko nabo bye beesaliddeko ne babirye naye batuleetako efuga ebbi ne baagala okutukombesako ku saddaaka ya lubaale waabwe gwe bayita Allah nga bajjako bajjawo ta ne basawo la ne bamufuula ala naye nga lubaale mwenyini awedde emirimu lubaale w'ebuwarabu basooka kuwa Allah webale nnyo basooka kuwa Allah kakati ffe bayibuli etugamba temuulyanga kintu kyonna ekiwongeddwayo eri balubaale bw'okisoma mu Bakoliiso essula ya 10 n'olunyiriri lwa 29 10:29 weeryo nti tolyanga ku bintu byonna ebiwongeddwa eri balubaale kakati olwaleero otubanga baganda baffe bano nga bagamba nti baweebwa obuyinza bo bwe balina obwewe nti okusala ku lusolo ate ne bakwata ebisolo ne babisala nga babitunuliziza mu Kibula kubanga Kibula we watudde lubaale omukulu ow'obusiraamu mu nsi yonna era kyova olaba nga wonna balina okusalira ebisolo n'emisigiti balina okuzimba mimbali nga bagitunuliza Kaaba wali lubaale oli watudde naye ekisolo baba bakisala balina kukisala nga bakitunuliza wali kakati oli Allah lubaale waabwe baba nga bamaze okubeera nga bakuta ensolo zino zonna baba bamaze okuzikaafuwaza kyekiri kyenkugambye olubereberye nti omuntu osobola okuddira ekintu ekibadde kitukuvu ate n'okifuula ekitali kirongoofu kati sebo mukulu batuliisa saddaaka zibamaze okuwongayo eri lubaale waabwe kubanga ye bw'agenda ng'akubye ente ekigwo ekisooka alina okugikuba ng'agitunuliziza eri lubaale waabwe n'alaamiriza nkola ya busaamirize kubanga omusamize yakwata enkoko n'akwata endiga n'akwata embuzi n'alaamiriza bajjajja olwaliro omuzukulu waamwe abaleetedde ekigundi yino era n'egundi n'ente yino namba gyagize ekigyaleese naye lubaale naye mufere bamutega ekigere ky'ente ne bakisibako omugwa ne bamugamba tukuleetedde ente enamba naye nga bamuleetedde ekigere kaakati bano abakulu nabo kibagira kyebakola ne baddira ebyaffe byonna ebibadde ebirongoofu ebyatuweebwa ng'abaana ba Katonda tubirye nga Bayibuli bweyogera mu Timoseewo ekisooka nti bitukuzibwa na kigambo kyani kya Katonda kakati ate bo ne babiwongayo eri kati lubaale waabwe n'ajja n'abeera nga anywamu omusaayi gwonna kubanga lubaale waabwe ayimira ku musaayi era bagamba nti obulamu bw'ekintu kyonna buli mu musaayi kati n'abeera ng'agize eki asinzira eri ku Swalati Aswadu mu Meeka n'asindika ndowooza ekikono kye nze nkuba ekifaananyi nti asindika ekikono kino ne kijjanga kimusoke
nekijja ne kikomba omusaayi mu nsi yonna abasiraamu gwe baba basaze olunaku ki yes nejinja n'okukituuka ekituuka anti kiri kitambula nga kipewo empewo waliwo wetatuuka kati ne batuforcinga okutukombesa ku saddaaka ya lubaale waabwe ne batufuga kubanga bo bamanyi kibagira ki kyebakola kaakati ekibuuzo olunyiriri luliwa bo lubayimako okugamba nti be baaweebwa obuyinza okubeera nga bagira ki basala ku nsolo era sebunze wano ndina embeera gye nateekawo kubanga kati ffe leero ennaku zino twakola amagezi mu nnaku zino nga za kulisimasi ffe abakristaayo twesondamu ente zaffe nga mu kyaki banaye tutandika mu kulisimasi tugenda okuweza mwezi gw'omukaaga nga guno bwe tuti nga tutandika kugenda mu butale kugula nte zetunagira kiti zetunalya ku kulisimasi era olutuuka mu nnaku ffe nga tugenda wa musawo nga tusala bbaluwa yaffe etukkiriza nti ekisolo kyaffe tugenda kugira ki naye baagala baleete kiramu era tukkirizibwa okukyesadda mu mateeka naye baleeta efuga ebbi era batulumbe ne mu byaffe ebyabakristaayo naye ng'ate ku ruhani bagambye nti bo bwe basaze babyeriire naffe ebyaffe bye tusaze tubigire tutya tubyeriire naye ate ebyaffe babirye lwaki bo tebalya byaffe kyogamba yesebo osobola okuba n'ente ezo n'ogenda n'ofuna bufunyi bbaluwa yes n'ogyesalira naye kati olwo luzibu obuliwo anti abatudde mu kitongole ekyo bonna abasinga obungi bamwambala ntalawusi baswabirina kati okukuwa ebbaluwa mukulu baaba ekukkiriza nti genda ogyesalire kubanga omusolo gwabwe guli omumu bagagawalidde eyo bizinensi bakikwata mu nsi yonna be bananyini bizinensi eyo buli nte bawooza alina okubeera ng'ajja kusaba emitwalo kulisimasi basaba ebiri buli nte ate bw'amala okusaba ebiri ate ayagala ez'ensingo kubanga buli agisaze alya nyama ya nsingo n'olubirizi olina omuwa kabuyi teeka kati ate ne bava ne bavumira kulisimasi naye sebo ku kulisimasi basikira ddala ennyama bakolera ddala ennyama kaakati ne lwaki obanga babagambye nti bagamba nti balina obuyinza ku ruhani bagambye nti ebyo bimwesalire mweriire n'abakristaayo basaze mweriire kati gundi eno simanyi obagiyita naye oba bagiyita batya naye nze ngimanya eri mu Lwarabu bagiyita nziiri eno wamwe mugiyita mutya nziiri kisolo ekyo kibeera kyamagulu ana bwegati nekirina amatu manane bwegati gundi engamiya engamiya ndowooza bagiyita kamero naye kati enziiri mu luzungu kyeki pigi embizi y'omunsiko ki ate waliwo neyawaka kati eyawaka ekola mulimu ki anti ey'omunsiko yate enkambwe kati ate eyawaka eyawaka mutambuza ddembe eri erirude eryanirule kakati lwaki tebagikwatako okusinzira ku aya kakati bw'osoma bikola by'abatume essula ya 15 n'olunyiro olwa 2 ndowooza era mu 9 nalwo lulina ebigambo bigenda okugira ki okukulaga eyo n'olwobuude tetugenda kubeera nga tulugira bajja lwesomera bayibuli egamba nti tulaba ekizampo ku Peetero wali mu 10 wano nga tetona kutuuka no mu 15 olugoye olweru n'amugamba Peetero gira ki Peetero kale bajja kuleeta ekyawandiikibwa nti teyasala naye ekibuuzo sheeka kigo baasindikira ku lugoye olwo yali agenda okusalirako Peetero byajja biramu bitambula kubanga ekyawandiikwa kigamba nti buli kiramu kyonna ekyebigere ebina ekitegeeza ne mutaka yalimu oba laba ne mu lyato kayingira kaakati okusinzira ku lunyiriri olwo tebalina aya ebakkiriza kusala bisolo genda ku aya ya 29 wenyini awulire kati babijjawa 29 mazimanze njagala oddeyo n'ekibi 29 soma kolo notulabe olwa 3 mu 3
mazima empeera yaabo abalwanagana ne Katonda n'omubaka we ne babunyisa mu nsi obwonoonyi. Ne bawunyisa mu nsi obwonoonyi. Kakati buno obwonoonyi baabubunyisa mu nsi yonna ne babeera nga basize ensi yonna ne gavumenti zonna zimanyi nga be balina amenti okugira ki. Naye ng'ekitabo tekibawangako. Ekitegeeza omubaka awunyisa kirala nabo bagira ki? Babunyisa kirala. Awunyisa kirala nabo bagira ki? Babunyisa kirala. Kakati ekibuuzo batulaba bulungi era ku mukutu kuno bali kutulaba. Batuwe aya era bwenkomawo wano njagala bakasuke ekibuuzo kyabwe bampe olunyiro olubagamba nti be bali nti okusala ku bisolo. Njagala balutuwe. Kubanza embalaze mu Kuruhani yaabwe yo eyimirizawo obusiraamu nga Kuruhani egambye mu Maida aya ya 5 negamba nti mukkiriziddwa ebirungi byonna ebyokulya ebirongoofu n'ebyabo abaweebwa ekitabo bye baba basazeeko mulye era ni muwase n'abawala baabwe. Kakati ne bajja ne batuleetako efuga ebbi ng'olwaliro bw'ogenda n'okukwata ku Kadija baagala kusooka kukwambula mpale. Lwaki? Ate nga mu Kurani tekirimu nakyo ekigamba nti musooke mujengako ekikuta ekyokukomala. Okirinayo? Ayo ogirinayo? Omubaka bamukomala. Kyagala obuuze Mufuti. Ekyo ekibuuzo kiterekere Mufuti. Mufuti yaddamu intelligence council babisobolerwa. Ekiterekere Mufuti yajja kukitwanukula naye nze kikirinako answer. Kati ekigambo nekitugamba nti balina mmenti okubeera nga bagira ki bakwata ku byaffe. Kakati wano ekitunoonya kiki? Olwaleero ebisolo biri mu bbanga. Ekitegeeza tewali muntu mutuufu alimenti okubeera nga yalina permission nti nze nteekeddwa okubeera nga ngira ki nsalako okusinziira ku biwandiiko nga bwe tubirabye. Bw'ogala kumaca nga weesalirako nkoko y'omutwe. Yes. Bw'oteeka mu siniya. Wabula bw'ajjanga omuddu nga ayagadde okunyamba n'ate nze nina eddembe kumugamba nti owaaye nze ensolo yange kubanga olaba mu kuziika tulina eddembe abakristaayo balina bwebatunuza omufu waabwe baba bagira ki baziika n'abakatuki nabo balina batunuza ki omufu waabwe. Nze ndi waddembe kugamba nti banaye fe ab'emamba abakristaayo abamu simanyi batunuza omutwe ndowooza gutunula sayidi z'eno gutunula muno. Abakristaayo baprotestanti bo batunazaawa simanyi mubakijjabu era n'obulombolombo obwabamu bw'ebika nabo bwe butyo. Abamu bagamba ffe tusimanyi tuli ba ku maazi era ffe omufu afa nga tumutunuzizza omutwe gutunula ku nnyanja. Kata wabali waba tewali nnyanja. Anti Uganda tulinga abatudde mu bizinga fazaali banoonyayo omuggo guli okumpi ne bamutunuza ku mugga. Ne bamutunuza ku mugga era guba gukoze nga nnyanja kuba gulimu amaazi ogukulukusa. Gye baava. Weebale nnyo. Kakati sebo moderator katudde ku mulamwa. Ekitegeeza nange ensolo yange ndiwaddemu kugitunuza wonna wembangiza eki wembanjagadde era nze ono omuddu wajja nayagala okubeera nga ayagala okunyambako kunsalirako sirina buzibu naye siikiriza okusala mutaka okusala oba wadde kusala nte naye nange nina term and conditions ze ndina okubeera nga nfulowinga esooka kasaba oba nga oyagala kugisalako nti kasaba oba nga togitunuzizza eno ala mukuba omugongo kasaba okuba ala omugongo ng'ogisala byosala sikulinako ki buzibu naye bw'oyagala okubeera nga ogikuba ekigo naye nga yennyini etunudde mu maaso ga Allah ate naawe obwenyi butunuliza maaso ga Allah awo nedda mukulu awo tuba twawukanye naye bwagikuba engwala n'agitunuza wano mu Bamasaba wane mu Mbale simulinako buzibu. Bwagitunuza wano owani owa Samia Suluhu wano owa Tanzania sigirinako buzibu. Wagitunuza wano wa Mabutu wano oba wa Kagame sigirinako buzibu. Ate wagitunuza mu bbanga naye wagitunuza mu bbanga kati ate nagisala ng'eyimiridde mugitunuza
moderator ebyo bya moderator bannaye sirabangako gye basalanga bagisimbye ebigere waggulu nja kusooka kulabira ku ogwe mukulu nja kusooka kugira ki okulabira ku ogwe kati omulamwa guno ne gubeera mukulu nnyo kati tetulina lunyiriri lwonna lubagamba nti be balina menti okusala ekitegeeza ffena mu nsi yonna omuntu alina eddembe ly'okwesalira ku kintu kye kwatambaatayo wali ogijjako omutwe. Yes. Era nze sirabangako mu ssemateeka agamba nti be balina menti okugira ki constitution ya Uganda yakiisa kimanyi nti be balina okukigira kyo okukikolako bamanyi politics naye kati ebyo baguza kubanga wano owulira olunyiriri luno bajja kwongera okulwesomera bannaye mu surati era Maida aya ya 33 egambye nti bongerako ala ne babeera nga baleeta ebibonyo obunyo ebinene ennyo okubeera nga babitiika abantu nga bukyawandiikibwa mu Luuka mu Bayibuli bw'osoma Luuka 11 olunyiriri lwa Namunya Yesu yali agamba Abafalisaayo n'abagamba nti ziri basanga bananfuusi mmwe n'Abafalisaayo muwulire emigugu emizito mweze mutasobola na kunyenyako n'olugalo lwammwe ne muzitiika bannammwe kakati be bano be batasobola kakati ensolo zonna bwe ziba nga za Allah kati ate lwaki endala mugirekayo anti mwawe bweteeka lyonna okubeera nga mugira mutya musalako lwaki awala n'akantu ako lwaki akawala eyo emboozi tuligiza olulala naye nga ekizibu kaliko nti eriri ddungu ekigere kya mubaka ate kyasigalamu mu ntaana tonkubya amayinja soka olimbeko nawulirako emboozi mubaka bamuziika kamutaka kajja keeta kulira kumanya kyakulya eri bwali gye buli olowooza tebuliyo oluma nansindikidde message wano n'agamba ne buwalabu bucha gye ziri kati genda n'otemesaayo amatu kaakati ekibuuzo ani azirunda kubanga baliyo bonna bagamba basiraamu omubaka akantu kamulyako ekigere ekyakono tekyasigalako yensonga lwaki batya okuleeta ekifaananyi kubanga banaleeta bwakigere kimu ndowooza yeri malayika y'ekibakyo je malayika ani malayika je n'omukono gumuliiso limu ennyindo ya kibakyo ate n'ekimago omulamba kale nje kubba kakati nno yensonga eno lwaki bakawalana yes kati moderator n'abatuwuliriza omulamwa guno ndowooza abagulaba njagala obeere nga obiikula ebyawandiikibwa obeere nga gwe mwennyini okola research naawe mu kitabo kyo okusinziza ekikutwala mu nzikirizayo mu busiraamu nene mu bukristaayo era gwe omusiraamu atulaba njagala otuule wansi obuuze imaamu wo oba sheekewo oba gwe mwennyini weegulire ku ruhaani otambule naye ffe ekyenjawulo ekiri mu bukristaayo ffe bennyini twerumbira abasumba baffe ogera n'omugala naye muzeeyi wano Matayo ate kiki muzeeyi wano Matayo nga simutegeera bulungi omwogerako otya muzeeyi n'atandika okukumenyera ennyingo mu Matayo oyo gw'otategeera ki bulungi kaakati nange njagala abantu bano bagende babeere nga babiikula balumbe imaamu balumbe mufuti lema kubeera bubeezi mu kintu obabeere nga bakutwala nga emmotoka zino ezakago ziba zitya anti badirawo bayitwala nyaanya ne bapakira muli mu buutu ne bagira batya ne bakolako oluugi egenda okugigulako kubeera kugira bweti nga ebadde ya Nakasongola eri Busiya kati be basiraamu omuntu yenna si mu basiraamu wooka wadde mweno waffe mu bukristaayo omuntu weena kasita oba nga toyagala kubeera nga weebuuza ofaanagana ng'omuntu gwe badidde ne bateeka mu konteina ne bamuvuga ne bamutuusa bubaagira ki bajja kutomera yensonga lwaki olaba nga tutomera bannabbi b'obulimba kubanga tetwagala kwebuuza tetwagala bebo boolaba nga oli agamba nti nze nkugamba nze olwaliro nga mutume nze nga mutume nga musajja wa Katonda nga nabbi wa Katonda kwata bukwasi ku ngato yange nolaba amafuta agagiriko ofune ekyamagero ate yagigula mu wino bwabu kyawandiikibwa nti amafuta gabeera mu ngaato kati we wano okubeera nga abaana ba Katonda tugize tutya
tugenze mu bintu ebitagira ki kakati Kuruhani etulaze ne Bible netugamba temulyanga ebiri ebyo ebiwongedwa ki eri ebifaananyi era sebo moderator luno lutalo tulina lw'amanyi n'abasumba abatulaba tuteekeddwa okudda mu kanisa tusomese twandibadde ng'ennyama y'abantu bano tugyewala yabaswabirina kubanga batuwuliza ku nyama ewongeddwa basooka kugiwa Allah nagikolako omukolo n'atandise mu ntandikwa yange ne nkugamba nti ekintu ekirungi osobola okukifuula ekirema nga gwe mwenyini gwokireseeko ki obulema Katonda nakigaana Aberi okubeera ng'atwala saddaaka mu maaso ga Katonda ebintu byatwala gundi Kabegi yaliko obulema tiyaliko bulema nebyali atuute byali birungi naye empagi yabiwayo byagifuulo by'omuziro mu maaso ga Katonda kakati bano bannaffe batuleetako buleesifu gabbi okutukozesa ensobi ne batuyingiza mu ndagala gitwanibadde nga tutolimenti kugira ki kubaamu kakati tewali lunyiriri lwonna olugamba nti ono yeyetengeredde okusala ku kisolo kwata ekisolo kyo Matayo ova wali n'ecupa gikuute eri mu ngalo ekisolo okikwata nga kyalimu nga toweddeeko nze era Matayo kyasazeeko okusinga kye batunuzizza mu kibuli Matayo ne waava eri n'ecupa ye ng'ayuuga bw'ati n'akitemako obutemi nawaatema obutemi bw'ati nga bubatema omusajja oli simulinaako buzibu ogamba tema ku matu kasita omusaayi guba gwefulumyemu aba akigyemu omusaayi anti Bible yagamba nti kasita kijjamu omusaayi tolindaagamu oti omusaayi gwakyo ojjako ekyo kyagize ki kyebadde kifudde kalanami n'agira ki kati yensonga lwaki olwaleero tuteekeddwa okubeera nga abakristaayo twenyigira mu bizinesi eno yamabucha gonna gajjudde baswahaba wali olabyeyo kati wano omuganda waffe kyamuyisaako asidi olowooza kiki olowooza njiri yamuleetera obuzibu okumuyiwako asidi anti omuganda waffe yagamba yali atandise kampeyini era nga ali kuteekateeka kugenda mu paliamenti balookinge ensi yonna esale ebisolo abukristaayo tuweewe license naffe tusale ebisolo kyekyasinga okumuleetera obuzibu okubeera nga bamuyiira asidi kakati gwe mwena omulabi atulaba ku mukutu kuno n'atuwuliriza eyo ye pointi yaffe y'olunaku olwaleero gye twagadde okubeera nga tukulaga mu kitundu kyaffe kino ky'omwenda ebisolo era gwe oba nga bulijjo olwaleero obadde oyita musiraamu okubeera nga akusalirako obusolo ebo okwata ebintu bye ebiwongeddwa mu maaso ga Katonda ate n'obiwaayo lubaale n'olya ebiwongeddwayo ate nga Bayibuli ekugamba tolya nga kya muzizo okiwudde ebintu by'obikwata nga bitukuvu nate n'obiwongayo eri lubaale w'Ebuwarabu kati oli n'ajja n'akukolera ensobi n'olya ekintu ekimaze okuweebwayo eri ekifaananyi kati olwaleero njagala obiikula ebyawandiikibwa weetegereze bulungi nga bwe nkulaze mu Kuruhani n'eno mu Bayibuli ate tebamanyi nga baaza musango Bayibuli eboogerako bulungi nnyo abaabisala mu Isaaya bw'osoma 66 olunyiriri lwa 3 agamba ati asala ente alinga amenya emba obugalo era alinga ate omuntu bajja kukisomayo bajja kusiŋŋaana kakati obabanga bali eyo bakola ki kyova balaba nga bali omusaayi guli gwabayingira kuki ku bwongo kujjako moderator nga mpozi olina ekibuuzo n'abalala kyoyandyagadde okubeera nga ombuuza okusinziira ku mulamwa guno njagala nsiibula abalabi kubanga tetwaga kubateekayo biwanvu nnyo twaga tubateereka ebitonotono bye banasobola okubeera nga basomamu obuddemu obulungi kale abadde mulabi mulungi omuganda agamba emboozi tebankadde okujja kaginyumiza nga yagikaddiya gula Jamiru baddewo okuba nga ate nkutwalira ddala mu maaso ate Apostle Musana abaddewo okuba nga ate asengeka ensonga ezo Matovu Sylvester Saalongo ava mu Business Uganda abaddewo okuba nga akusikira ekifaananyi ekyo osibula abantu abalungi abatulaba banange mwebale nnyo okutuwuliriza n'olunaku olwaleero njagala kubagamba nti alina ekibuuzo kyonna ojja kubeera nga okusinziira kwezi emiramwa ze tugenze nga tuteekayo ojja kubeera nga purezidenti agenda kubeera nga akuteekerako enamba z'amasimu kosobola okuyitira okasuka ekibuuzo kyo olunaku lwengenda okubeera nga nkomawo wano nja kubeera nga nyanukula ekibuuzo kyo okusinziira ku ebyo byensomesezza oba bitwogeddeko twagala obuuze kibuuzo ekitakwatagana na mulamwa gututanaba kugira ki kutuukako nekyandibadde kirungi kubanga omusomesa wakuwa pepa mu kiraasi
tosobola kumubuuza nti ate tuli mu mathematics ate obuuze kibuuzo kya mu English olina kubuuza ku mathematics. Kale obadde mulabi mulungi era weebale kutubuuliza nkugambye nti bye bye. Kale ndowooza sigala kubanga nsukka waawo kitundu kya mwenda kyobadde owuliriza tugera kubanga tusinkana mu kitundu kyaffe eky'ekkumi wiiki ejja omukulu ajja kubanga ate akomawo ne mwabetaaga link ekwatagana ne Dreams and Visions commenting awo ate tujja kubanga tugikuwa oba yita ku namba zaffe eza bulijjo ez'essimu link ojja kubanga ogiraba ogende otandika okubanga naawe aweezuula mu nsi ey'omwoyo ate ne mu nsi ey'okwolesebwa. Otegere lwaki oloota ebirooto ebitalina makulu nga n'okinyonya mu nsi ey'omwoyo omulabi yakisosonkolamu ebyamakulu wasigaza kisosonkole n'okomekereza nga osigadde awo totegedde Mukama kyabadde akulabula oba kyabadde akwetaaza obe nga ate okola. Birajja mirumbaddewo mubeere bulungi ate era mweraba. Amen.